kuliko olugendo tusanyuse nnyo okulaba ku mukolo gwaffe guno n'ab'ekitiibwa n'ab'ebitiibwa abalala bamwerekeddeko tusanyuse nnyo okubalaba bana olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda mwenna abaliwo mukuliza olukiiko lwa Buganda. Njagala okwebaza nnyo okusinga Katonda kubanga nga sinajja wano mu Uganda Yesu yansisinkana nandokola. Kale olugendo lwali lutandika olupya okutambula ne Katonda nandeeta wano mu Buganda mu mwaka 1979 nenzija. Amin yali yamaze bamugoba naye nga nasangawo we najja Binaisa yali presidenti anyway bingi naye okusinga njagala okwebaza nnyo Katonda naye era Ssaabasajja Katikkiro abaana Uganda mwenna okutwaniriza mwatuwa amannya mwawulidde nti nze Kigosi muzzukulu wa Bwalisimbe Neidira Fumbe era Mukama nampa omukyala nampijja naye mutukkiriza okubeera nammwe naye mutwaniriza bambi kya muwendo mungi nnyo sebuli mwebale nnyo tusiimye nnyo tusiimidde ddala tubadde tulina essanyu lingi nnyo wano mu Uganda era tetugenda olwakuba tetwagala wano twagala nnyo wano era wano mu ngeri nnyingi wano eka kakati this is home in many ways naye ndowooza twagala okutandika kusaira eyo tetulina ennyumba even so twagala okufuna home kyempita home base naye still twagala okujja wano tusuubira okujja era tusuubira ddala okujja n'okubakyalirako naye kasita nsanyuse kubanga dental eddwaliro liri mu engalo nnungi in good hands Professor CEO Executive Director Dr. Nsingo mu dental wuyo akulembera dental Dr. Ajira Mbabazi so ngenda nga mpumudde nti ebintu bijja kuba bulungi nnyo naye era twatandika dental naye dental tegenda okulekerawo okukula era nga bwagambye so tusiimye thank you so much for what you've done and welcomed us naye tusiimye nnyo era basiimye okuki omuntu bw'aba nga akuwadde ekintu nase basiimye what did they say it? That one yeah anything else you can do we will greatly appreciate with the dental center so yeah just thank you guys so much sirina nnyo ebigambo bingi naye tubaagala tusanyuse nnyo era tukyalina mmwe at least mu mwoyo naye era mu mubiri muyinza okutulaba abiri mu nnya mwezi ogw'ekkumi 2025 mujje twongere okutumbula embeera zaffe nga tutambulira mu maka agaazaala ne gagunjula obujjajja n'obujjajja era omusingi omukulu mu kwaŋŋanga ebisoomoozo mu nsi yattu n'okutebenkera nga tunoonya enkulaakulana gye tulinako obusinziiro wano ewaffe we twatonderwa eriiso liyiseemu Bwakabaka bwa Buganda butukwatirako okuva mu ggwanika era kyekyo lwali twadde twebaza Katikkiro naffe ab'ebika nti ggwanika atubegerako okwo ne tusobola okuba nti ensonga ng'eno mukube ennyo mu ngalo batuwongere n'olwekyo twebaza Obwakabaka ate twebaza ne bannaffe abalala batuyambako nammwe mwenna okuba nti nomunoonya bazzukulu baffe ne basobola okugula kaadi eyo ne basobola okubeera mu musomo buli yeetabye mu kutongoza kuno twebaza ne sikwebaza weebale nnyo weebalire ddala ayi Katonda kuuma Ssaabasajja kola okutongoza kw'omusomo guno njagala nsabe muneegatteko
tukubire Katikkiro engalo ez'omwanguka ndyoke mbabuulire lwaki muzikubye. Kiro tukubye engalo ez'omwanguka nga ffe tutandise okutongoza okuyozaayoza emyaka 12 ng'okutta eddamula. Mwongere engalo. Katikkiro byokoze bingi tubyebaze. Era Buganda erina bingi. Ebimu ku ebyo mulimu n'ebika byaffe bino ebitambulira mu nsonga ssemasonga ey'okukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulondo. Era kyekyo lwaki Ositusi n'ojja wano nga Kabaka gwe yakwasa ddamula, n'olwekyo bwe ntunuulidde ne ŋŋamba nti ate ffe tunakufuna ddi, ab'ebika bano ne bagamba nti kabakubire mu ngalo ezo bakuyozeyoze. Ddamula ogikwata emyaka 12 si kyangu, akoze birungi bingi byakoze. Ate era tusaba Ssaabasajja Kabaka asiime akwongere, waliwo na bingi bye tutannaba kukola nabyo tusobole okwongera okubikola. Tukuyozaayoza Oweekitiibwa Katikkiro. Mwenna abakuŋŋaanye wano, olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda luteekateeka emisomo ku nnono nga lugenderera okusibusa, okumanyisa n'okwagazisa abazzukulu ennono, obuwangwa obulombolombo n'empisa zaffe Katonda ze yatugerekera wano mu masekati ga Ssemazinga Africa. Okufaananako ng'ewalala, tulina okukuuma, okutaasa n'okutumbula ennono n'obuwangwa bwaffe ng'emisingi gy'empisa zaffe dda eyo yonna. Mu mbeera eno, olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya tutegese nate omusomo ku nnono nga 24 mu kulukusa bitungotungo mwaka guno 2025 mu lubiri lwa Ssaabataka e Mengo nga beene bwe yasiima. Ebigendererwa by'omusomo gw'omwaka 2025 bye bino: okujjukiza abazzukulu obukulu bw'amaka mu Buganda, okwongera okiggumiza nti amaka nsonga ya buwangwa na nnono mu Buganda, okwongera okwagazisa, okunyweza, okutebenkeza n'okukulaakulanya amaka eri abazzukulu. Ekiruubirirwa ekikulu mu bino kwekuza Obuganda nga tuyita mu maka. Amaka agadobonkanye tegajja kukuza Buganda. Omulamwa, tujja kugoberera omulamwa ogamba nti amaka y'emmererezo y'obuntu. Mulimu ebigambo ebisabike bingi bitujja okugenda nga tusabuukulula mu musomo ogwo. Emitwe egigenda okutunulwako amaka banguliro gwe mutwe ogusooka. Mutwe ogwokubiri okukuuma amaka n'obuwangwa. Kunyonyola mu bufunze ku bigambo ebyo bye njogedde waggulu. Twebaza nnyo olw'obujjumbize, obuwagizi n'okussa mu nkola ebizze byolesebwa okuva mu misomo gy'emyaka egy'emabega, kubanga ebirabwako bingi n'ebikolebwa ebiragira ddala nti emisomo gino guwamma gitandise okuvaamu ebibala. Gamba emikolo gy'okwanjula n'okwanjulwa gigenze gitereezebwa abaluŋŋamya ab'emikolo baffe, okutambuza n'okwabya ennyimbe, okukkakkanya kaleega bikya wakati w'eddiini n'obuwangwa n'ebirala bingi nga byonna byoleka bulungi obukulu bw'emisomo gino egitegekebwa buli mwaka. Ensonga endala eri nti emiramwa gino egy'enjawulo egisomebwako buli mwaka giva mu birowoozo ebituweebwa abazzukulu bennyini nga basinziira ku nsonga enkulu eziba zibasoomooza eyo gye bawangaalira, ng'ate zirina akakwate ku buwangwa bwaffe n'ennono. Era osanga eyo y'emu ku nsonga
esobozesa okulabawo enjawulo mu bwangu. Kale nno naffe nga bamukuuma nnono tetujja kuweera anti asiika obulamu tassa mukono. Bamukuuma nnono bebika byaffe. Mu bika byaffe ffe tulina okulwana okulaba nti ennono ya Buganda ebeerawo, tugikuume, tugikulaakulanye era tugitaase. Abazzukulu bangi bamaze ebbanga nga basaba omusomo ku mulamwa guno olw'okusoomozebwa kwe basanga mu kutambuza amaka gaabwe. Abandi bawulira nnyo obusambattuko mu maka, abalala balina ennyonta y'okumanya ku nkuza y'abaana ennuŋŋamu, anti oluusi nga nabo bambi tebaakuzibwa bulungi. Okukossa n'amaanyi g'obutonde gayite amaanyi g'ekisajja agakutte wansi ne waggulu ensangi zino. Ebyo nabyo tujja kubisanga mu musomo guno. Tujja kufuna abasomesa basobole okutulambululira tulabe ensonga ezo zinaavayo zitya. Amaka kirina amakulu ga mirundi ng'ebiri. Amaka kyekifo ekiteeketeeke oba ennyumba, ekizimbe omubeera oba omuwangaalira omwami, taata n'omukyala, maama wamu n'abaana baabwe. Oluusi bayinza n'okubudamyamu abantu abalala, era omwo mwe bakolera obufumbo. Entegeera ey'okubiri bye bitundu ebyo eby'ekyama, eby'ensonyi, eby'omusajja, ebyawula omusajja ku mukazi, naye nga kino kisinziira ku mbeera gy'okyogereramu. Muwulidde ebirundi mingi nga tugamba nti amaka omusajja gamufuddeko. Amaka ago nago tujja kuba nga tusobola okugoogerako, tulabe engeri ki gye tugesalira amagezi kubana nga we gaba gafudde galeetawo obugulumbo. Waliwo n'empanuuza egamba nti amaka kyava ku kigambo amakka, olwo nga kitegeeza nti awo mu maka we wali amakka g'omuntu. Omuntu we yakkira n'atandikira awo obulamu omuli okuzaala n'ebirala. Era empanuuza eno eyongera n'okugamba nti amakka gategeeza okukka oba okukkakkana. Gwamma amaka okutebenkera gateekeddwa okubeeramu okukkakkana oba obukkakkamu okuva eri bonna abagawangaaliramu. Okuwaganyala kye kimu ku bivaako obutabanguko mu maka. Wano omuyimbi Christopher Ssebadduka we yasinziira okuyimba nti amaka oba obufumbo bulimu eby'ekito n'eby'ekikulu. Twawulidde ekigambo amaka mmererezo. Mmererezo kye ki? Ennimiro tujja kukijja mu nnimiro ebirime mwe bisookera nga bikyali ebito ddala oba ebimu nga tebinnamera. Mu lunyaanyimbe gye tuyita nursery beds, ebirime bwe bimala okukakata ne bisimbulizibwa okutwalibwa mu nnimiro enkulu gye binaabalira. Kale nno tuyinza okugamba nti wano abaana baffe abato we basookera mu maka era we batandikira obulamu buno obw'oku nsi, ate era amaka we gatandikira n'eryoka efuuka emmererezo. Mwawuliddemu n'ekigambo obuntu. Obuntu kitwa nakyo kankibawe mu bufunze mu bwangu. Ekyo kyekintu ekitalabika era kyotosobola kukwatako naye nga kikulimu era nga kyekikuwaawula ku butonde ebirala byonna ne kikufuula omuntu. Olw'okuba olina obuntu bw'ogunjulwa n'ofuna empisa, olwo ofuna obuntu bulamu
n'obeera omuntu atuukiridde. N'olwekyo mu maka emmererezo ne tuleeta omuntu ajja okuba n'obuntu obujja okuba nga bubangulwa ate aveemu omuntu mulamu. N'olwekyo omulamwa gwaffe gutegeeza nti amaka ly'ekkolero emmererezo y'abantu n'obuntu. Omulimo guno gugenda gwatandise okuteekebwateekebwa Oweekitiibwa Katikkiro n'abali wano, era abakola ku mulimu guno oguteeseteese omulimu be bano wammanga nsaba mbanjule. Omutaka Nsamba Aloysius Magandaazi Lubega kojja wa Katikkiro ye ssentebe. Ali wano olwaleero nze Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire okunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka. Nga nkiikiridde minisita Anthony Wamala atwala ensonga eno, naye tulina enkola mu Bwakabaka bwa Buganda nti buli minisita, tuli ba minisita 14. Bw'obeerako ekiseera ekyogendako mu luwummula olekera olundi oyo gw'olawulira ddala nti anaasobola minisitule yo. Nange ku luno Oweekitiibwa Anthony Wamala yagindekera mu byonna n'abindekera, naye ekintu kimu kyatandekera ze mpewo, naye tujja kubyogerako olulala. Mu bigambo ebitonotono byantumye okubategeeza, yeebaza nnyo abataka olw'okuteekateeka omusomo gw'olutentezi ssaako n'emiramwa emirungi gye balonda. Emiramwa egyo abazzukulu bangi bagiganyuddwamu, okugeza lwe twalina omulamwa ku busika. Ensonga zino ez'obusika zaasomesebwa bulungi nnyo era abantu bangi baaganyulwa mu musomo ogwo era gwavaamu ebibala bingi. Omwaka ogwayita omusomo gwasse essira ku butonde bw'ensi. Ffenna tukimanyi nti obutonde bw'ensi tulina okubufaako era n'ebika byaffe tulina okusomesa abantu ku butonde bw'ensi. Wawulira obubaka bw'empologoma obw'amazuukira ng'ayogera ku mukoka ayanjala mu kibuga, naye nga bino byonna bireeteddwa olw'obutonde bw'ensi okutuyooboolwa. Omulundi guno omulamwa gutunuulidde nnyo amaka. Ffenna tukimanyi nti ewatali maka tewali Bwakabaka bwa Buganda. Mu maka tufunamu eggye lya Ssaabasajja Kabaka, mu maka tugunjula abatuuze abalungi, mu maka tuggumiza ebika byaffe. Mu nsonga eno ey'amaka tusobola n'okusomesa abaana baffe okukola n'amaanyi. Sijjukira nga nkula mu maka mwe twali bakozi ba ddagala. Ddagala eryo baali baliyita kyapambalaasi. Naye nga tukola nnyo, nga mukadde waffe ffe tetwakola byakamala byonna ebyokulonda emmwanyi, naye twatundanga ddagala. Era olunaku lumu yaŋŋamba nti tojja kgenda mu ssomero, tojja kufuna pocket money nga totunze bokisi ya ddagala eno. Era bwe yagimpa nayolekera Mityana. Mityana eyo yaŋŋamba nti bw'ogimalawo ojja kufuna ka pocket money, ne bw'otagimalawo tojja kgenda mu ssomero. Nasangayo omutaka Kaliika yalina edduuka eritunda eddagala. Ne mwegayira ne mugamba omukulu oyo anzaala muzibu nnyo, bwe siimalewo bokisi eno sijja kudda ku ssomero. N'ambuuza ggwani erinnya. Bwe namutegeeza nti Kazibwe, yalowooza nti ndi muzzukulu we mu ngeri eri, era n'aŋŋamba nja kuyamba gitunde, nja gigula yonna. Era jjajja nkwebaza mu nsonga eyo bwe mulabako wano. Kitegeeza ky'abaana mu nkola yonna gye tukola mu maka tulina okubayigiriza okukola bajja okuvaamu ebibala. Naye bino bye tulaba abaana baffe n'omutiitiibya n'ayingira supermarket buli kimu n'akijjamu nga bw'ayagala, n'alya nga tekuliiko kkomo. Be baana abatugezzeeko n'otuuka nga bw'otuula mu mmotoka egwako olubege, naye ng'omwana wa myaka 18. Kale tufeeyo nnyo okulaba ensonga z'amaka tuzifaako. Omukulu era yansabye okwebaza olukiiko oluteesiteesi olw'omulimu omulungi gwe mukoze bulungi, nyera nansaba mwekubireko mu ngalo olw'omulimu ogwo gwe mukoze. Bwe tugoberera omuwandiisi omu yawandiika mu katabo ke nti endagaano enkulu ezaafuula Uganda ettwale ly'Abongereza zaakolebwa mu 1894 era muno mwalimu
eyayitibwanga endagaano ey'obukuumi ate endala ey'Olwenda mwenna gye mumanyi gye bayita endagaano y'Olwenda. Abangereza baazikola wakati w'Obwakabaka n'Obuganda. Naye mu kiseera kino twalina bannaffe Abaswayiri abavanga eyo ku Semayanja eyalinga mu Buyindi. Bwe baatulaba balaba nga Abaganda bamaamidde Uganda yonna, mu biseera ebyo Uganda yali teriiwo. Era ne batutuuma erinnya nti tuli Waganda. Ate ensi gye tuvaamu ne bagiyita Uganda. Naye Abangereza baali tebamanyi kuwandiika bulungi kigambo ekyo Uganda, ne bagituuma Uganda. Era awo we twava. Era endagaano zonna ezaakolebwa wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Abangereza. Era abantu abamu bwe baba baagala okutujja ku Uganda eyawamu beerabira ekintu ekyo nti buli kyakolebwa kyasookera wano. Okugunjula abantu byonna byasookera wano. Era gavumenti nyingi ezizze zijja, mujjukira akatyabaga ka 1966 munnaffe Kawenkene yasuubira nti wajjawo Obwakabaka n'alumba olubiri nti byonna bijja kuba bikomyawo. Naye omuwandiisi ono mu katabo ak'Ogwenjo bategeeza nga nkomekkereza yatutegeeza nti bajjajjaffe ab'ebika baakola kinene nnyo okukuuma Obuganda. Ekiseera nga buli omu ali mu dduka nga tuli mu pandagaali, Obuganda bwasigala nga bulina obukkakkamu. Teriyo Kazibwe yayagala Nakazibwe. Okuwaabya ennyimbe tekwakoma. Okutuuma abaana amannya, okwalula, byonna byasigala bigenda mu maaso. Naye omulimu guno ogw'ettendo gwakolebwa mmwe bajjajjaffe abataka ab'obusolya. Era nsaba mwekubireko mu ngalo ez'akaleekereeke olw'omulimu ogwo. Okutuuka Obwakabaka bwe bwaddawo mu 1993. Era omulimu ogwo tuguweebaza nga ffe abazzukulu, muli kikyakulabirako kinene nnyo eriffe, era tusaba omukululo ogwo gweyongerere ddala mu maaso. Amasiga gano 3 erivaamu jjajjaffe, erivaamu abalangira n'omulangira ali eŋŋoma Ssaabasajja Kabaka, essiga eri abajjajjaffe abataka ab'obusolya, mwe mumanyikiddwa nti mukuuma ennono. Kazibwe sobola kwefuula mulangira oba sobola kwefuula mutaka, muzaalibwa nga muli bataka. Ate n'essiga erivaamu ffe abakulembeze abakulemberwa Oweekitiibwa ennyo Kamalabyonna wa Buganda. Amasiga ago bwe gawaŋŋana ekitiibwa ne gaagalana, Buganda ejja kubeerawo. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ebinjiko era nga bwe neesunga okubalaba ewankulu ku Lwomukaaga, nina essanyu lingi okulangirira nti omusomo ku buwangwa ennono n'empisa 2025 ogw'abataka ab'obusolya ngutongozza. Naye ndowooza yoona ayimiridde wano mu maaso gammwe, naye n'ekitabo takibabuulidde mutwe gwakyo, naye ndowooza bakiyita King on the Throne. Kaakati nakizizza mu Luganda Kabaka ku Namulondo, era inshallah nga nnaku z'omwezi 12 nga mpeereza ddala emyaka 12 egy'Obwakatikkiro n'akisabuukulula nga kiri mu Luganda. Naye tondokerewa omukubiriza namugamba nti nja kutuuka ssaawa 4 okukola omukolo guno, naye ne binkwata munsonyiwe. Nsanyuse nnyo okubalaba, nange mbalaba munekaanekanye ababusolya mwenna, ate kati mulimu abavubuka bangi, omuli oba Omutaka Gabo ng'akyali mugole simanyi, naye waali n'abalala. Mumanyi obuweereza bwange ku ddala lino ery'obwa minisita nalitandikira mu minisitule y'abavubuka. Kyemuva mulaba nga obuwoomi bw'abavubuka bwansigalamu. Kati bwe ndaba abataka abavubuka nina kyempulira. Bwe nali nkula Omutaka Namugera Kakeeto yabeeranga nnyo ewaffe ng'asula nawo, naye ndowooza oba nze nali omuto, nze namulabira mu ttuluba lya bukadde ebbanga lyonna. Sirowooza nti yali mukadde,
nenze nali omute nnyo kakati ekyo nenkula nakyo nti bwoba omukulu w'ekikoto kw'omusajja mukadde bantumanga okumutwalirayo amazzi nga saagala kati bwendaba abataka abavubuka kiina gye kinsanyusaamu gwe wa kamera vaayo naawe ndaba abataka abavubuka nsanyuse nnyo okubalabako ate ne bakatikkiro ab'ebika ebyenjawulo owange Kamusoosowaze John Mere Luberenga ow'Emmamba tawaana yiye mwebale okunkulisa emyaka 12 egy'obwakatikkiro omukubiriza weebale nnyo omuganda agamba nti obwakatikkiro ndoddo simanyi obanga Damascus sali amanyi bwe balumalayo yayokya abantu ebibuuzo n'abasoya obwakatikkiro ndoddo yeetikkwa mu malirifu abaganda bwe bagamba awo nno temubaako mulundi ogumu lwe munsaasira mu njozi eyo z'okwetikka endoddo kyekyokka n'okunsabira ensonga etuleese y'omusomo guno nkulu kubanga empisa n'ennono bye biteekawo embeera mwe tulabirwa era ekimu ku by'obuwangwa ebisinga okutulabisa ng'Abaganda by'ebika amawanga amalala galina ebika naddala wano mu makkati ga Afrika amaserengeta ga Afrika ebuvanjuba bwa Afrika amawanga mangi galina ebika naye byawukanako ku mbeera zaabyo n'ebika ebyaffe eby'Abaganda waliwo abamu boosanga nti ate mu kika kye mwawasa waliwo amawanga agali bwe gatyo ng'ate mu kika ekyo mwawasa mwafumbirwa era nga bw'owasa ebweru w'ekika bakwewuunya ffe ate kirala nze siwasa wa mutima siwasa wa ngabi kojja nga ali wano Nsamba ow'enkima naye mwegendereza kubanga yeezaala mukyala wange Saabaganza Ssekitoleka ali awo mukyala wange wankima maama we wankima kati olina okwegendereza togira n'owasizaamu omukadde akuzaalira omukyala era ate embogo ye buli wa mbogo mpasa muwase bakyala bange simanyi oba mu bakyala bano mulimu ab'embogo ngende nammwe kati olaba ffe ebika bwe birina enjawulo ey'amaanyi etusaako akalambe okwawukanako n'abalala era n'amannya ow'ekitiibwa Kazibwe akyogeddeko waliwo omu ku baana bange omuwala yalina omulenzi ndowooza nga mu kwetunuulira basiimaganye naye omwana nga erinnya eryo si lya mutima najja nangamba erinnya eryo si lya mutima nga mpulira ne anko gundi erinnya eryo alirina ne mugamba yeegwo mutima amannya era kyemuva mulaba ennaku zino tetwagala mukole eno enkola abazungu gye baleeta buli mwana gw'ozaala ye mayiga abaana abawala bonna mayiga abaana abalenzi bonna mayiga twagala buli era nze abantu bajja nnyo wano naddala abaana abawala nti erinnya taata lyeyampa ne mugamba oli mulenzi bakuyita nsereko oli mulenzi tyanedda ndi muwala kati njagala erinnya ery'ekiwala tebampa era ddakiika eyo nga muweerawo erinnya mbagamba ebuyinza mbulina nkuwadde erinnya ganda taata omugambe waliwo n'omwana akola eyo mumabega eyo munkuluze bano abeegezaamu abali mu yunivasite nga beegezaamu nangamba erinnya lya kirenzi ne mugamba nti kisoboka bwepa oli mulenzi ate bw'oba oli mulenzi ogenda kuva mu kiteeteeyo yambala empale ne muwa erinnya era namusanze ejjo nabadde nva kukola ddwiro yasoose nti nzenze n'ayogera erinnya lye ery'ekiwala lye namuwa twagala abantu bonna bebabe n'amannya gaabwe era lino erinnya erya taata ekyo tekyetaaga na kwogerwa akatoba ye kitaawo
naye olina okuba n'erinnya eriryo nga tukaatiriza ensonga y'ebika n'amannya gaabyo. Ebika bitusalirawo gye tuziikibwa, ebijja bibaako ekika. Ennaku zino waliwo abagamba nti abakyala babaze waabwe gye bajja, naye omukyala obadde naye emyaka 4, myaka 5, myaka 6 eri waabwe bakyamumanyi. Mpulira bakyogera ate kisibuka mu lukiiko bagamba nti bakatikkiro b'ebika be bakireese nnyo bwe mpulira. Naye oli abadde wawasa omukazi, tugambe nze waffe Buddu mpasiza omukazi essingo, ne mujja essingo ne mutwala e Buddu, ne tubeeragana emyaka 5, myaka 6 nti bamuzeeyo ku kika ekyewaabwe omukazi ani akyamumanyiyo eyo? Simanyi. Naye kale kiri awo. Naye ebika bitusalirawo gye tuziikibwa, bitusalirawo asikira eby'obugagga. Weewaawo nsobola okugabira omuntu yenna eky'obugagga, naye bwe mba sibigabye, kubanga nsobola okugabira omuntu eky'obugagga nempa tugambe ow'enkerebwe ne mu eby'obugagga bwange. Naye bwe mba sibigabye, kizibu nnyo bakwate eby'obugagga byange babiwe ow'enkerebwe. Kitusalirawo eby'obugagga n'ebintu ebirala bingi. Ate ennono y'engeri gye tugobereramu obuwangwa bwaffe. Kabaka bwe yatuuza olukiiko ennono n'abataka okuwandika ssemateeka ono mwe tutambulira, we wava ekigambo eby'ennono, kuba baagamba nga mukole nga bwe babikola ennono. Olukiiko lwatuula ebbanga ggwanvu nnyo, olukiiko telwatuula lunaku lumu. Nga bwe bikolebwa ennono. Ab'ennono bo bagamba ki? Ab'ennono baali bagamba bantu, kabaka bwe yatuuza mu lukiiko, ab'ennono bagamba ki? Ebyo si bya nnono, gamba kyawukanye ku bali enkola gye bakolamu. Kale waliwo ebintu bingi, tugambe kabaka tumulamusa tufukamidde, obanga tweyaze ku ttaka, eyo nnono yaffe ey'okulamusa kabaka. Ekyo nakyo waliwo abagamba nti abalangira tebafukamirira kabaka. Ani yabagamba? Mu Buganda abantu 2 bokka batafukamirira kabaka, nga bwe tuli mu lukiiko lw'abataka. Nakyo kankyogere. Namasole nnyina amuzaala ne Katikkiro Kamalabyonna, abalala bonna kabaka bamufukamirira, ne bakkojjaabe bali bakkojjaabe. Naye si buli wankima. Ow'enkima teyeeyala naye afukamira. Simanyi obanga abataka ekyo mwakisomesa abazzukulu. Ab'enkima tebeeyala naye bafukamira nga babuuza kabaka. Bo balina enkizo ey'obuteeyala kuba bajjajjaabe naye bafukamira. Abantu abalona bafukamirira kabaka n'abalangira n'abambejja. Waliwo omulangira wano, aliwo omulangira, waliwo omulangira. Abalangira bafukamirira kabaka ssebo tebamuyimirirako. N'abambejja bafukamira, n'abambejja bafukamirira abantu bonna. Omumbejja tasobola kusanga mukulu wa kika n'amubuuza ng'ayimiridde, ndeeta kyakulabirako. Naye waliwo ababitandiikiriza nti oyo omwana lwaki tafukamire, nti omanyi mumbejja afukamira. Ezo nnono zaffe si nze nabiteekawo ne bwoba tobyagala nze nabiteekawo. Nze omulimu ogwange kubyogera, kuba kabaka nze mulamulirako Obuganda. Temwamuwulira nga akababuulira. Eyo nnono yaffe nayo. Kale otankwata bulungi olina kyoyagaza kabaka, ennono ogenda gikyusa, ennono n'ogikyusa. Ate era kabaka yagikyusa. Ate naye bwagikyusa abeera anyweza nnono. Bajjajja naffe nno baali bagezi bannange. Obwami bwonna kabaka yabugaba, obwami bwonna kabaka yabugaba. Ne bwoba omutongole ku kyalo, ne bw'oyigga omusu bw'ogufumita nga ku lwa kabaka, jjajja muyingo nsanyusa okukulaba, omusu guwooma. Ndowooza mmwe mukimanyi n'okusinga abalala.
ate empisa zembeera eza buli kadde enjogera bayinza otulaba oba tulina empisa oba tetulina okusinziira ku njogera entambula obutambula ennamusa entuula entunula nali nakeegatta ku buweereza bwa Kabaka nga ndi mulenzi muto nagenda mu lukiiko olw'abantu abakulu Kabaka teyaliimu naye Katikkiro teyaliimu naye nabo baali bakulu kakati nze bampadde embeko byempandiika ntudde mu katebe nga bwe mutudde kati nze nensalako omanyi bw'osalako nga toyina wooteeka mpapula n'osalako empapula n'oziteeka wano kugulu engatto neeralambala bweti ndi musajja ndi munnakisubi oluzungu tulufu abazungu batuula bwe bati olukiiko bwe lwaggwamu ku bakulu nanza ku mabbali n'agamba ggwe wavaawa oli waawa twatuganye nti weddira mutima oyinza okutuula mu bantu abakulu n'osalako bw'otyo nemugaa nti ate nakoze eki nabadde nzintaddeko nedda ssebo entuulayo yeetulaga ki kyoli kale ensonga zino bassebo ne bannyabo nkulu era kirungi okuzitunulamu nga tuli mu musomo anti akyawa okubuulirirwa aba akyaya okumanya bwe tugenda mu musomo bajja ne batuyigiriza ne batubuulira twetaaga okujjukizibwa eby'omuwendo ebyo bye twazaalirwamu twetaaga okujjukizibwa eby'omuwendo bye twazaalibwamu tekimala bumaze okuba nti nno weddira ndiisa jjajjange yazaala kitange jjajjange omukyala azaala kitange wa ndiisa jjajjange ali awo tekimala ekyo tekimala tulina balina obitubuulira ate ffe abantu tuyiga nga tulaba nga tuwuliriza nga twogera byoyiga byokwata naawe byosomesa abalala kabibe bya nnono bino bye tuliko oteeka okubiyiga tosobola kuzaalibwa ne bakuteeka mu nnyumba ne bakusibiramu n'obiyiga olw'okuba nti oli muganda oteeka okubiyiga ng'obiyiga ku balala teri abimanyi byonna ekyamazima omumanyi yasinga okwegomba okuyiga kyemuva mulaba nga omusomo guno mukulu nnyo era neebaza nnyo abateesiteesi kubanga amaka y'emmerezo y'obuntu byonna tubiyigira mu maka n'omuganda agamba nti mwana mugimu ava ku ngozi olw'embeera z'abeerayo ne maama we byakola nali njogera mu musomo ogw'abaami ogwasooka ndooza tebamiruka w'abasajja era ndooza twali wano waliwo okweraliikirira mu bavubuka naddala abalenzi bali awo bajagalaza bujagalaza birevu omanyi waliwo omusono ogw'okujagalaza ebirevu mugumanyi omusono bajagalaza ebirevu bwe biti waliwo abasesa sijja omusono bajagalaza ebirevu bagenda ne babisanirira ne babiteekamu omuzigo ne babifumba bafumba ebirevu bino kati babifumba ne byongera okuzimba bwe biti ne bateekamu omuzigo oguzimbye ebirevu oba abakazi ebizimbe simanyi nakumanya bafaananga abatume bano ba Peetero mwali mulabye ko omutume atalina kirevu kati abalenzi bangi abali awo kujagalaza bujagalaza birevu kudodoomya ddoboozi badodoomya amaloboozi ne baleka bateeka ebikongoliro ku lubuto abavubuka bangi nti ekikulu kuba n'ebikongoliro ku lubuto ebikongoliro mubimanyi ebikongoliro
basitula ebyuma bafuna ebikongoliro wanaavayo bwate kifuba n'akita wano wajjudde ebikongoliro nga mukaaga n'agattako ebirevu n'adoodoomya eddoboozi emifumbi ne gizimba nga talina kirala kyonna kyasobola kukola kukwatamu mukyala oba gwe mutwe gw'amaka oteekwa kuba wa buvunaanyizibwa ebirevu birina kuba nnyongereza singa oba wampisa ng'olina ebirevu omukyala ajja kukwagala afuuke nga nnalunga omutaka Nakigoye ow'Ekinyomo akabbira omutima yasinza okukuba engalo baagala obeere mukulembeze tulina biyigira mu maka era nabagamba nti abaana abalenzi abakola ebyo kuba bakitaabwe tebalina kirala kye babayigiriza amaka obuntu bwo ng'omusajja tulina bulaba mu maka emmerezo kale Semaka yeeyisa atya omulenzi kyanaakwata ate namaka abawala obuntu bwabwe buli luddawa balowooza nti amakudde kyekikulu amakudde amakudde kana akalinga ak'ensejjere mukategedde ebyo si bibi naye ate empisa zo ziri luddawa namaka maama emmerezo wayigayo ki ng'oggyeko okutulaga amakudde ate bano abakyala batumanyi obunafu bwaffe bakimanyi nti yomulaga bulazi makudde nga kiwedde tasobola wadde okusaanika emmere tasobola kuboobeza ttooke tasobola kuyonja waka tasobola kuyigiriza baana mpisa yonna makudde gokka amakudde tegamala ku makudde gattako obuntu olaba omusajja bw'ataakwagala engajjuuko ojja mutuuka singa amakudde ogattako obuntu bw'onooyigira mu maka bamaama abali wano banyenyeza omutwe n'engalo bakubye tubeesi basebo ne bannyabo tewali kyabulabe kye tulina mu mulembe guno ng'okwesittaza abaana kyekimu ku bimazeewo obuntu bwaffe mpulidde omutaka Namwama abyogerako maanyi g'ekisajja biki abantu bamalira obudde mu ebyo ne batuuka n'okwesittaza abaana beesittaza abaana teri kintu kya bulabe nga kwesittaza baana mu nnono ne bw'obeera nga oli mu bya ddiini abakristu okwesittaza omwana omuto kibi kya saakiririgo mu buwangwa oba oyagala omwana alalambale afuuke ekisassalala mwesittaze byonna biva mu maka anti oyagala simanya maanyi ga kisajja simanya biki ebyo byonna ogenza okwesittaza abaana musula luusi mu mizigo omwana anaaba wa ngeri ki nsonga nno nkulu ekyenkanidde awo temukiyita kyakuseka busesi temukiyita kyakuseka busesi era neebaza omukubiriza n'olukiiko lwe abateeseteese omusomo guno n'abagenda otusomesa tubeebalizaawo ku lw'omukaaga luno ennaku z'omwezi 3 tulina emipiira gy'ebika gigenda kutongozebwa ewankulukuku basebo ne bannyabo emipiira gy'ebika oba emizannyo gy'ebika gy'emizannyo gyokka egituteekako akalambe ng'Abaganda emipiira gy'amasaza tugyagala nnyo tudduka emisinde gya Kabaka byonna naye emizannyo gino egy'amasaza ke kalambe kokka ndaba wano baswahaba balina entalabuusi bambala yaki ako si kalambe balina kye baagala otutegeeza nti swala 5
bazisaala olunaku inshallah kubanga ziyinza obutawera. Abakatoliki bambala emidaali sapule akalambe kintu kikulu nakyo. Abasirikale babeera mu uniform si kalambe. Abobusolya basibye olubugo ku mukono ogwa kkono ako si kalambe, ako kalambe. Era baawukanye ku bakatikkiro. Kati emizannyo gy'ebikake kalambe kaffe ng'Abaganda. Era ku Lwomukaaga si bano abagenda okuggulawo bokka ab'akasimba n'ab'engabi ennyunga eya kalidinaali Wamala wa Ngabi Nnyunga n'ab'akasimba. Ab'akasimba baliwo simanyi oba Katikkiro waali Katikkiro wuuli ate ab'engabi ennyunga nalabe bafunye Katikkiro omujja baabo. Ndoze Katikkiro omujja azze mu bigere bya Dr. Abbas Kabogo oba ndi mu kituufu. Si byabwe byokka. Nedda tuli ku nsonga ya kalambe. Abantu bonna tubaagala. Twayimbye wano n'oluyimba lwa Uganda naye tuli Baganda. Tuli Baganda. Tewali ebyo byakututeeka wamu nga majiga n'amasiike. Baba oli ejjesiiko tokodikuba enjuba neyegatta na kino ekyagundi. Tuli Baganda. Kabaka ye kitaffe Saabataka. Mukawulidde ako bate mukawulidde. Bajjajja tufuna akalambe kaffe ensonga nkulu. Tosobola kwagala beebweru nga tosoose kweyagala. Era ngamba Abaganda bulijjo saagala muntu ajja n'angamba nti bano bagundi tebakwagala. Bakwagalako ki? Kubano bajjajja Abataka be tulina. Ffe twagala newa mu lukiiko wano tulabe. Bakwagalako ki? Mwe Abaganda mweyagale, abalala bajja kutwagala. Bwe banaalaba nga naffe tweyagala. Wali ogenzeeko mu maka nga waliwo embirigo watuulika. N'owulira ebikebe bigweye emanju wakyadde ebikebe bigwe ebintu biyiiko ganda mugire twesege. Naye bw'ogenda mu maka n'osangawo eddembe toyagala kuvaawo. Akamere okalya ne kakukka bulungi. Kye mbagamba mu Buganda ffe okwagalana. Bannaye njogera Luganda njogera Luswayiri.